Abantu abasinga munnaye babuusabuusa enkolagana yo ne Man of God eyo. Amma enkolagana entuufu yeeriwa? Enkolagana y'eno charity ministry eno gye tulimu mwetambuliza obulamu. Levixone mubigwe weegaananga mu kamera. Sinamwegaana kwate tuli wano tukola tuli ffenna tuli happy. Mba mwegaanye bambi mumbuulire. Mwegaanye. Tuli mu ministry tukola. Era ndowooza ministry mugiraba. Katudduke mabega ku ministry yo ne Levixone. Tuliyeko ku genesis ya ministry eno mujja muto okukwatagana ne Levixone. Bwe nalokoka bwe twakwatagana era najja nga mbuulira ekigambo nga nsaamu amaanyi era mwebaza nnyo yebale nnyo kungumya nakumpushinga. Nga twogerako ku mirimu egy'enjawulo gy'okola recent twakulanga otandise okubanga opostinga ebintu bikwatagana ku Gomez n'okwambaza abagole. Little did we know that wali ogenda mu mikolo egijo n'otukolako emikolo n'ogikweka. Gwe weeyambaza niyakwambaza ku mikolo gye wakola? Nga mbitunda ne kati nkyabitunda birungi nnyo nno bambi mujje mugule. You'll stand out, mujja kuba unique. Ekiseereza gwe weeyambaza ku mikolo gye wakola? Abbe naye ebintu mbitunda. Ani yakwambaza ku mikolo? Mu video yayo ebintu mbitunda. So katubuuze yali just video oba gwali mukolo gwennyini nnyini? Oluyimba lwafuluma ndowooza lulungi nnyo mu lulaba. Okuyimba n'omwana gye bamuteekamu. Mukola mu videos singa nga muyimba n'omwana. I think ekyokuyimba like sisobola tanavayo nga profession naye ng'okuyimba mulaba amanyi, so once in a while tuyimbamu, but I don't know her route in that direction. Naye tuba tuyimbamu nga tuwashipinga Katonda. Kale awo wennyini nnyini kugamba yasinga kwagala biki oyinza okuba omukaka bukasi mu kuyimba. Era siba nti mukaka tuyimbe, tuba tuli mu byaffe bya kusinza na kunyumirwa, enjoying mother daughter time. Tewali kye mukaka. Awo wennyini nnyini twogereko ku mother daughter time. Yes. Like say my girl video going around social media when your daughter ngali ne mutabani wa Chameleon mumbeere tasanyusa oba oli awo banna Uganda. Otwogerako kinga maama era ka video kano wakalago kakuyisa katya? Andoza mutulabye era tuzze ku eno ministry ffenna wamonga friends and family kati abo bafuuka baana bange tewali nnyo kiri awo bantu bwe babanyigabanyige nga bo naye ffe ng'abazadde we are raising children kyekituufu ekiriwo and we are doing ministry eno ministry gye tuliko. So family yo ne ya Chameleon segeza kati zakwataganira ddala ng'abantu bonna bwe bakwatagana. Kale katwebuuzeko ekirala. We've seen you sing on and off naye tunalabayo collabo gwe ne Man of God ate ng'oli Man of God collabo ene Jaddi era ne bigambibwa mbu mwakula ku private way. Empeta eyo gye tulaba wano ate ne Man of God agirina. Mbadde mbambi sikimanyi ekyo. Tusigale ku guno omulamwa. Nga tunavaawo, what is your take on abayimbi oba abacelebrity abakola private weddings oba introductions? Ng'okirowoozaako ki ng'ate muli public figures? It's a choice. Naye munange mukimanyi sigenda biddamu ebyo ebibuuzo tuviiridde ddala ku mulamwa kati sigale ku guno omulamwa abaana balya mmere. Let's stick to the what brought us here kubanga bwe tuguvaako ebyo bye mugenda okutambuza and that there will be no point, so I'm done answering questions about love. We came to feed the children. Let's stick to that. So Desire, omwana ono agenda ebweru e Canada tukitegeddeko muno waddeyo $4 omulamu ogwo gwennyini omukyandigambye muno $4 zino zivaamu ssente meka eze Uganda era lwaki gwe osazeewo okusooka okuwaayo? Anti kakati jjukira mbeera eri kati dollars ezinnyanguyira tetoseka kikyogezaako okukola nti kati njogerera mu dollar. I'm sorry. White money. Naye nga dollar mulimu nga 1.5M. So it's my contribution to his ticket. Yes. Okay, Desire. Abasinga abasinga tebajjayo baana baabwe mu kamera. Wawulira otya nga Michelle omuteeka mu kamera mukola mu kimu mwembi? Well, to me, Michelle is a gift. Nkuze naye from the time I was 19. Sina buzibu mulaga.
kuba mwana wange kati mba mukwekera ki simanyi buli omu alina bwakuza omwana we wange bwentyo bwe mukuza ate kinkolera kiinaako buzibu. Misholo yali bwero taata we yali agenda we yafunira akabenja ako akali ka claimings obulamu wali omuntu tena nalaba ku taata n'amukulisa. Amulaba, they have a perfect relationship. Sebali buzibu bwonna. Lwaki Misholo mutaheeta kyokka eddala tolimwongerako? Eddala ajja alyogere mulimanyi kati mba temulimanyi teririyo tutambule n'eryo. Yes. Tulaba tutya egenda kukoma wano mu kuyamba buyambi oba you have plans ezisookawo? Ekisooka Gizalizina Foundation Mukama yampita okutandikawo ekyo ekitongole saakeera bukezi n'enkikola. N'olwekyo Bible egamba the Lord orders my footsteps nti bwekidda mu Luganda ebigere byange. Yes, kati buli step gye ntwala Mukama yandaga ekyokukola. Ate tetwelimitinga nti tukola kino kyokka. Mukama atwongezaako kubanga the path of the just shines brighter and brighter nti tekikomaawo ekintu kyeyongerayo tugenda mu mawanga. Yes. Abasinga abayimbi bagamba omugenda mu charity abasinga balowooza muno ate musikumba muvuddemu abasinga bagamba kuba mwenoonyeza byammwe. What pushes you okubanga okola charity n'okuyamba abaana bano? Bw'ogoberera obulamu bwange nakola charity nga sinaba nadde okulokoka ate nga oba kankati nga oyinza okuba bw'obadde tokimanyi naye nze charity guba mutima. It's the heart of giving. Tewaliiwo kintu kyonna ate abantu tosobola balemesa oba bagaana kwogera bye baagala naye charity guba mutima. Ffe tulikola omutima kye gwagala ate Mukama kye yatuteekawo okukola because God is love. We are spreading love right now.